Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the elected president of Uganda, His Excellency, ate agenda mu maaso n'okukola ebyo ebyalima abalala. Mu kaseera nga tukyalina ono yabadde ayagala okubuzaabuza amawulire omukolo Pastor Aloysius Bugingo, ate His Excellency, the elected president of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, ye agenda mu maaso n'okukyalirako bamaama, n'okukyalirako bataata, n'okugumya bamaama, n'okubakumaakuma, n'okwongera okugamba bamaama bano nti babeere bagumu mu Uganda yaffe ejja kununulwa. Bajjajjaffe abakadde, bajjajjaffe abaawa. His Excellency, the elected president of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, abayiseeyiseemu akawungeezi k'olwaleero era nga libadde mukwano gw'amaanyi. Tweyanza nnyo mukama waffe Kyagulanyi. Webale kwagala ggwanga, webale kubeerawo ku lwa Uganda yaffe, webale kubaawo ku lwa muntu, ku lwa Munnayuganda era ku lwa muntu wa bulijjo. Tukusaba ne tukwebaza ebirungi byonna by'okoledde Uganda eno, eby'amaanyi ebigenda mu maaso, era tusuubira nti His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gw'atwala mu maaso era tukulembedde obulungi. Tumanyi nti Uganda yaffe ejja kununulwa. Wooli gwatuwa amaanyi era wooli libasuubidde ne gye tuli. Tusuubira nti singa twekwatira wano bwe tuti tujja kufuna birungi byereere mu Uganda yaffe, era tusuubira nti mukama waffe otukulembedde bulungi, otwala mu maaso ku lwa Uganda yaffe n'eggwanga lino okutambulira nga tutambulira awamu. Tumanyi bulungi nti Uganda ejja kuba ey'enjawulo. Tusiimye nnyo obubaka bw'otuwa, tubweyanza buli kimu ky'okola ku lwa Munnayuganda. Bannange tuli basiimu era tetugaana kwebaza okwerekerezaako n'omukwano gw'olina eri eggwanga ku lwa Uganda yaffe okubeera obulungi, ate ne Bannayuganda okutuwa example ennungi mu bazadde baffe ne mu bantu baffe. Yonna yonna His Excellency gy'oyitira n'ebyokola, bannange tusiima. Tweyanziza nnyo mukama waffe, webale kwagala Uganda eno. Muzanya anaku mukesi singa mwana myaka 17 Sadati anaku omuntu ale Scotland eyo tumutiko obuvunanzi watuletere ekikopo. Ssenyonyi agenda ku nsonga za kujjako mu 7 na kutabaana so siza kutereeza mmwe zino ziri mayina nammwe muleke bino bintu bya lukwago gakiki odire Ssenyonyi. Oye His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ayogeza abangi ebyenjawulo era tusuubiza eggwanga lino titekwate bulungi olugendo lw'okwenunula n'obuwanguzi tuli nalwo. Tusuubira nti pulezidenti waffe waali era byatutambuza n'otukulembera mu kutwala mu maaso tujja kubeera banjawulo. Era tumanyi bulungi nti Kyagulanyi Ssentamu mukama waffe ng'atukulembeddemu era nga tulaze ebyenjawulo. Tusuubira nti bingi bijja kutuukibwako. Hello, ogamba otya? Happy New Year. Omwaka omujja ogw'emirembe, ogw'obuwanguzi, ogw'ebirungi byonna. Mordecai Murisa wano. Tutandikidde we twakoma omwaka omujja guno. Ngenda kwogera ku Joel Ssenyonyi eyalondeddwa okubeera nga akulira oludda oluvuganya mu Parliament, oba leader of opposition in Parliament, nga alondebwa president w'ekibiina kye National Unity Platform nga ye Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, ate ng'era ye leader of opposition mu Uganda yonna okutwaliza wamu.
ezimu ku comments oba ku malobozi gempulidde abantu nga boogera ku Joel Ssenyonyi bamujerega taina kyasobola taina experience aliawo Bobi Wine yakoze ensobi yandibadde alondo ono ate kinewunyisa mwana tu abamu kubakola comments ezo bawagizi ba Bobi Wine nengamba teobeera bunnanfuuso obwo tosobola kuwagira Bobi Wine ng'okkiriza nti mukulembeze ate n'owakanya okusalawo okwe. Okay? Bobi Wine kyeyakoze kituufu emirundi 10 ku kinnaakyo. Lwaki? Bobi Wine alina obuyinza obwenkomeredde mu kibiina kye obumuweebwa ssemateeka w'ekibiina okulonda omuntu gw'ayagala ng'akolagana n'enkiiko ez'ekibiina okulonda omuntu gwe baagala okufuuka leader of opposition. Ate ng'ekyo kivuddeko Bobi Wine nga ye bw'abanga alina obuyinza bwe buti ku kibiina kino ne mu Uganda, then omuwagizi we naawe kennyini atali muwagizi we oteekeddwa okumuwa benefit of the doubt okola okusalawo bwe kutyo. Naye byo nga tubitadde bali tudde ku bumanyirivu bwa Joel Ssenyonyi. Omuntu ateekeddwa okubeeramu ekyo ekifo ateekeddwa kubeera atya leader of opposition. Ateekeddwa okubeera nga muyivu nga Ssenyonyi. Ateekeddwa okubanga mupaka wa parliament nga Ssenyonyi. Ate ateekeddwa okubeera nga alina nga asobola okuwangula obwesigwa mu bantu abulina mubaka. Ate njagala tutegeere nti obukulembeze ebiseera bisinga omuntu ali mu bukulembeze tateekeddwa kubeera nga amanyi buli kimu. Era ensonga lwaki abakulembeze baweereza n'abantu abalala. President wa wano Joe Biden talina magezi gasinga bali ku Harvard University oba Oxford oba wa university zisinga amaanyi mu nsi. Naye alina abantu ab'enjawulo abaweereza naye bannansi ba wano basalawo okumukwasa obwesigwa okulembera eggwanga. Then asalawo akola okusalawo kwenkomeredde ku bintu eby'enjawulo ng'asinzira mu bwesigwa obumuweebwa ssemateeka w'eggwanga America n'abantu bannansi ba America. So obwesigwa obuweebwa Bobi Wine buva mu bantu ababaka bakulembera ne ssemateeka w'ekibiina, era bw'akola okusalawo bwe kutyo ng'oteekeddwa okubeera ng'owuliza buwuliriza abaasazeewo nga president w'ekibiina ki National Unity Platform. Obumanyirivu bwa Joel Ssenyonyi bw'alina bumalira ddala. Kuba abaffe obumanyirivu buvaawa? Obumanyirivu tebuba buzaale. Obumanyirivu buva mu bintu eby'enjawulo by'ozza okola era biibyo abikoze. Kati nno n'okubeera leader of opposition, okay, mu parliament ne bwabeerako emyezi 6 gyokka abanna azimbe obumanyirivu. Waneeno tubadde n'omusajja bamuyita Kevin McCarthy nga ye speaker wa parliament ya wano. Bamujjemu Wesigwe y'omukuba tebamujjemu Wesigwe yasazeewo ku resigninga. Naye gwe balonze okubeera nga amuddira mu bigere Mike Johnson gwe balonze okubeera nga amuddira mu bigere be bamulibaga taina bwesigwa naye oba taina experience bayinza okugamba. Kyenjagala okugamba nti musajja yagamba, Martin Luther King yagamba nti there's nothing as dangerous as an idea whose time has come. Tewali kintu kyabulabe ng'ekirowoozo ng'obudde bwakyo butuuse. Kizijukiza nnyo eddoboozi eriri ku TikTok. Nkyanya okulira baligamba nti musajja ono agamba nti I am not the best and I am not claiming to be, but I'm the one you have. Nti si nze asinga era sigeza kugamba nti nze asinga naye nze gw'olina. Kati abantu mulina okujja mukkirize nti ono gwe tulina, then mu kifo ky'okumuwakanya otandika ate okunoonya engeri gy'omuyamba n'okumuwagira. Era bw'atyo Mathias Mpuga bwe yasabye tetumuwakanya tumuwagire tutambuze ekintu. Okitegedde? Bonna abantu bonna boyogerako abalina omumanyirivu bazimba buzimbe. Okitegedde? Mu ngeri emu oba endala. Ojja kuddayo onoonyereze ku bumanyirivu bw'abantu ab'enjawulo abazi bakola ebintu eby'enjawulo mu nsi muno ojja kwewuunya. Abasajja nga Thomas Jefferson yawandiika Declaration of Independence wano mu America yalina emyaka 33. Milton Obote abamu bamuyita the father of Uganda yali myaka 30 yafuukira prime minister, later on afuuka president wa Uganda yali myaka 30. Yava eri nno na Kenya mu kulima ebikajjo n'afuuka
Ssaabaminisita wa Uganda. So obumanyirivu bazimba buzimbe, ate omuntu waba akwasiddwa obuyinza tomuwakanya, otandika kunoonya ngeri gy'osobola okumuwagira. So tuwagire Joel Ssennyonyi mu ngeri emu oba endala. Bobi Wine yakoze ekituufu kyabadde ateekeddwa okukola. Tuli ffenna kwebaza nnyo okubeera ng'ongoberera Mordecai Muhoozi nti ono gwe tulina, then mu kifo ky'okumuwakanya otandika ate okunoonya engeri gy'omuyamba n'okumuwagira. Era bw'atyo Mathias Mpuuga bwe yasabye tetumuwakanya, tumuwagire, tutambuze ekintu. Okitegedde? Bonna abantu bonna b'oyogerako abalina omumanyirivu bazimba buzimbe. Okitegedde? Mu ngeri emu oba endala. Ojja kuddayo onoonyereze ku bumanyirivu bw'abantu ab'enjawulo abazi bakola ebintu eby'enjawulo mu nsi muno, ojja kwewuunya. Abasajja nga Thomas Jefferson yawandiika Declaration of Independence wano mu America yalina emyaka 33. Milton Obote abamu bamuyita the father of Uganda yali myaka 30 yafuukira prime minister, later on afuuka president wa Uganda yali myaka 30. Yava eri nno na Kenya mu kulima ebikajjo n'afuuka Ssaabaminisita wa Uganda. So obumanyirivu bazimba buzimbe, ate omuntu waba akwasiddwa obuyinza tomuwakanya, otandika kunoonya ngeri gy'osobola okumuwagira. So tuwagire Joel Ssennyonyi mu ngeri emu oba endala. Bobi Wine yakoze ekituufu kyabadde ateekeddwa okukola. Tuli ffenna kwebaza nnyo okubeera ng'ongoberera Mordecai Muhoozi ku mikutu gyonna egya social media. Beera bulungi ate era weeraba. Tweyanziza nnyo omukwano gwaffe, tweyanziza nnyo muganda waffe, weebali kwagala ggwanga era weebali kutambuza Uganda ng'egenda mu maaso. Tusuubira nti bingi nnyo bye tutuuseeko era bingi nnyo bye tukyalaba, naye tumanyi nti eggwanga lyaffe lijja kuba lya njawulo era tujja kuba banjawulo emirembe gyonna. Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'atukulembedde tuwali kigenda tuzza mabega ate era tuwali kijja tunyeenya. Tusuubira nti tujja funa Uganda ennungi, bannayuganda gye baneenjagaliramu era buli omu gy'anaawuliriramu emirembe.